tubaaniriza nnyo abakristaayo katwewombeke tutandike okusaba kwaffe. Mukama Katonda omulungi, tukwebaza okuba nti otuleese wano olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza olwa bannaffe bonna abafunye ebirungi era n'abo abali mu kunyigirizibwa. Tukkiriza nti Mukama ojja kuyimirira wamu nabo. Era Mukama tusabira bannaffe abatannatwegattako obakozese bajje batwegatteko basobole okubanga basinza wamu naffe. Era tukwasa omuddu wo agenda okutuwa ekigambo kye kirungi. Mukama omuwa amagezi asobole okututuusaako ebyo byennyini eby'omutisse. Ku bwa Yesu Kristo tusabye. Amina. Amina. Abooluganda, katutandike okusinza kwaffe n'oluyimba olusooka. Yesu yonna abimanyi kinsanyusa, antwala yeka mu kkubo, seetaagamu bulembezi wabula ye, wabula ye. Ebiriba bosi bitya kantwala nze, Yesu yekka kulembera, nange kamugoberere, kinsaanidde, kinsaanidde. Siyinza kwerabirira ndi munafu, ankutte omukono gwange, antambuza mu bulabe n'emirembe, n'emirembe. Ninge kiddukiro gyali ky'amaanyi nnyo, ekitalumbika babi, ekirimu bye nneetaaga, n'embuga, n'embuga. Kyemvudde mbusanyukira bambeera nze, ebitayinzika gyendi byasobola byamala ye, wenjagala, wenjagala. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Ekisa kibeere gye tuli n'emirembe ebiva eri Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza Byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira nga Katonda ali naffe kaakano. Ffenna awamu essaala eno
Ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo ng'endiga bwe zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba by'emitima gyaffe. Tugaana okuwulira amateeka ag'amatukuvu. Tuleke bitutwanira okukola era tukole bitatugwanira kukola. Songa n'obulamu tebuli mu ffe. Naye Ayi Mukama otuddire mu abanaku abalimu ebibi. Ayi Katonda obasaasira abantu okwonoona kwabwe. ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna Bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi era otubeere ku oyo okutanula leero okwegendereza nga tukutya era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lye ettukuvu litendezebwe. Amiina. Mukama ayinza byonna era ow'ekisa ekingi abasaasire mmwe, abasonyiwe ebibi byammwe byonna, abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe, era abawe ekisa n'essanyu eby'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Enaawamu essaala Mukama waffe gye yatuyigiriza. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga nga bwe bikolebwa mu ggulu. otuweerera Emmere yaffe eya leero tusonyiwe okwonna kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona, totwala mu kemebwa naye naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa ibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama otwasamya emimwa gyaffe. akamwa Kaffe ne kalyoka koogera amatendo go. Ayi Mukama yanguwa okutulokola. Ayi Mukama yanguwa okutubeera. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe bwe kiri kiri leero ne kaakano bwe bwe kiri kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. erinnya erinnya lya Mukama litenderezebwe. Ekitundu kyaffe ekisooka kigenda kuva mu lubereberye essuula ey'omwenda okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku 17. Abalina Bayibuli ez'Oluzungu, ekitundu kyaffe kigenda kuva mu Genesis chapter 9 verse 8 to 17. Ngenda kisoma mu Luganda. Katonda n'agamba Nowa ne batabani be abaali naye nti, kati ŋŋenda okukola endagaano yange nammwe n'ezzadde lyammwe eriribaddirira na buli kiramu kyonna ekiri nammwe, ebinyonyi, ebisolo ebyawaka n'ebisolo byonna eby'oku nsi, kusaalwako mazzi ga mujjuzi. Era teriddayo kubaawo mujjuzi gulisaanyaawo nsi. Era Katonda n'agamba nti, kano ke kabonero k'endagaano y'olubeerera gye nkoze nammwe n'ebitonde byonna ebiri nammwe. Ŋŋenda kussa musoke wange mu bire, y'aliba akabonero k'endagaano gye nkoze n'ensi. Bwe nnaaleetanga ebire ku nsi, musoke anaalabika mu bire. Najjukiranga endagaano yange nammwe na buli kiramu kyonna. Tewalibeerawo mazzi ga mujjuzi mulundi mulala okuzikiriza buli kiramu. Musoke bw'aliba mu bire, ndimulaba ne nzijukira endagaano ey'olubeerera wakati wa Katonda na buli kiramu kyonna ekya buli kika ekiri ku nsi. Katonda n'agamba Nowa nti, kano ke kabonero k'endagaano gye nkoze wakati wange na buli kiramu kyonna ekiri ku nsi. Ekitundu kyaffe ekisooka
komyawo. Zabbuli ya Dawudi eya 25 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omwenda. Gy'oli ayi Mukama nyimusizza emmeeme yange, ayi Katonda wange n'akwesiganga ggwe. Toŋŋanya kukwatibwa nsonyi, abalabe bange tobaganya kumpangula. Era siwali akulindirira anaakwatibwanga ensonyi. Abo banaakwatibwanga ensonyi abasala enkwe ez'obwereere. Ondage amakubo go, ayi Mukama, onjigirize empenda zo. Onnuŋŋamye mu mazima go, onjigirize, kubanga ggwe oli Katonda ow'obulokozi bwange. Gwe gwe nnindirira obudde okuziba. Jjukira ayi Mukama okusaasira ku kulungi n'ekisa kyo, kubanga byaliwo edda n'edda lyonna. Tojjukira bibi bya buvubuka bwange newankubadde ebyonoono byange. Ojjukire ng'ekisa kyo bwe kiri olw'obulungi bwo, ayi Mukama. Mukama ye mulungi era w'amazima, kyanava ng'ayigiriza ekkubo abalina ebibi. Abawombeefu anaabaluŋŋamyanga mu musango, era abawombeefu anaabayigiriza ekkubo lye. Ekitiibwa kibe ekitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu bbaluwa ya Peetero ey'olubereberye, essula ey'okusatu okutandika n'olunyiriri lw'18 okutuuka ku lunyiriri lwa 22. Ebbaluwa ya Peetero esooka okutandika n'olunyiriri essula ey'okusatu olunyiriri lw'18 okutuuka ku lunyiriri olwa 22. Wagamba bwe wati: kubanga era ne Kristo yabonyaabonyezebwa olw'ebibi omulundi gumu, omutuukirivu olw'abatali batuukirivu, atuleete eri Katonda. Bwe yattibwa omubiri, naye n'azuukizibwa omwoyo, era gwe yagenderamu n'abuulira emyoyo egiri mu kkomera. Edda abataagonda okugumiikiriza kwa Katonda bwe kwali nga kulindirira mu nnaku za Nuuwa. Eryato bwe lyali nga likyasibibwa, amazzi mwe gaalokolera abantu si bangi, gy'emyoyo 8. Era kaakano ge gabalokola mmwe mu kifaananyi eky'amazima, kwe kubatizibwa, si kuggyawo mpitambi za mubiri, wabula okuddamu okw'omwoyo omulungi eri Katonda olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo, ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Bwe yamala okugenda mu ggulu, bamalayika n'abalina obuyinza n'ab'amasaza bwe baateekebwa wansi we. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Enjiri ya Mukama waffe nga bwe yawandiikibwa Makko essula esooka. Awo olwatuuka mu nnaku ezo, Yesu n'ava e Nazaaleesi eky'e Ggaliraaya, n'ajja okubatizibwa Yokaana mu Yoludaani. Amangu ago bwe yava mu mazzi, n'alaba eggulu nga liyulise, n'omwoyo ng'ali ng'ejjiba ng'akka ku ye. N'eddoboozi ne lifuluma mu ggulu erigamba nti, "Ggwe mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo." Amangu ago omwoyo n'agoberera mu ddungu. N'amalayo
Amangu ago omwoyo n'amugobera mu ddungu. N'amalayo mu ddungu ennaku 40 ng'akemebwa Setaani, n'aba wamu n'ensolo, bamalayika ne bamuweereza. Awo oluvannyuma Yokaana ng'amaze okuweebwayo, Yesu n'ajja e Ggaliraaya ng'abuulira enjiri ya Katonda, ng'agamba nti, ekiseera kituuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde, mwenenye mukkirize enjiri. Eyo y'enjiri ya Mukama waffe ey'ekitiibwa. Nkwebaza Ayi Katonda olw'enjiri entukuvu ey'ekitiibwa. N'awamu twatule nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omweka, yazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, yali olubuto ku lw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaaabonyezebwa mu mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akeemagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono gwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe Ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo, okusala omusango gw'abamu n'abafu, nzikiriza Omwoyo Omutukuvu, n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna, era ebuna bonna, n'okussa ekimu okw'abantu abatukuvu, n'okusonyiyibwa okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, obulamu obutaggwaawo. Amiina. Amiina. Mukama abeere nammwe. Abeere n'omwoyo gwo. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Kristo otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Otuwe obulokozi bwo. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Otuwulire n'ekisa kyo bwe tukukoowoola. Ayi Mukama lokola abantu bo. Omukisa. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Kubanga tewali mulokozi mulala tulwanirira wabula gweka Ayi Katonda. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Ekkanisa sote tujjaako Mwoyo gwo Omutukuvu. Ffenna wamu twatule essaala y'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe. Otukume n'ekisa ekyo ekingi. Otugye mu kabi konna ak'ekiro kino olw'okwagala kw'omwana w'omu yekka omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Ekisa Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu ku Mwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Katweyongere okwegayirira. Katusabe twemboke tusabe. Katonda Kitaffe, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Omutukuvu, tukwebaza Mukama olw'akawungeezi ka leero Taata. Tukwebaza nti osobodde okutuleeta Mukama n'otumazaako wiiki eyo gye tumazeeko Mukama ate era n'otandisa empya. Tweyanze nnyo tweyanzeege. Tusooka Mukama okukwasa ekkanisa yaffe Mukama yo n'abatukulembera bonna Mukama okuviira ddala ku babishopu, abasumba, abarevlands na buli muntu yenna Mukama eyeewaayo okuweereza. Mukama Katonda tukwebaza olw'abantu abo Mukama, era tukwebaza olw'okuba nti no beewaayo Mukama okuba nti babeera naffe Mukama ne batuyigiriza ekigambo kyo Mukama. Tusaba Mukama bulijjo bagayidinge Mukama, obeerenga nabo Mukama, obaweereze Mwoyo wo Mukama mu byonna byonna bye bakola Mukama, basobolenga okuweereza obulungi. Ekitiibwa n'ettendo bikuddire Katonda Taata. Tweyanza nnyo tweyanzeego Katonda waffe omulungi. Mukama Katonda nga tumaze okukwasa ekkanisa Mukama, tukwasa abakulembeze baffe Mukama ab'ensi Mukama, nga tutandikira ku nsi eno gye tuliko Mukama, tukwebaza olw'abakulembeze bano Mukama, era tusaba bulijjo batukulembere bulungi Mukama,
nga bajjukira nti gwe Katonda w'abakatonda Mukama era gwe mukulembeze era gwe alonda abakulembeze Mukama. Mukama twongera okusabira eggwanga lyaffe Mukama gye twava Mukama e Uganda Mukama. Mukama Katonda tukwasa abakulembeze baffe Taata. Tukwasa ensi eyo Mukama. Mukama erimu obutabanguko obuyitirivu Mukama. Mukama tukusaba oleete eddembe Mukama, oleete okwagala Mukama mu bakulembeze Mukama ne bakulembera Mukama. Mukama oleete okwesigaŋŋana Mukama. Mukama n'okuba nti abakulembeze baffe batukulembera mu kitiibwa mu ngeri ennungi Mukama nga tebeekubidde luuyi na lumu Mukama. Mukama Katonda abantu be bawambye Mukama be batadde mu makomera Mukama olw'embeera y'ebyobufuzi bonna Mukama tubakusitulira akawungeezi kano Mukama. Tukusaba obakwatako era otereeze ensi yaffe eyo Mukama ekomewo mu ddembe Mukama gye twagimanyira Mukama nga bwe bagamba dda nti no Uganda the Pearl of Africa Mukama tuddemu tubeere Pearl of Africa Mukama. Mukama moto yaffe Mukama for God and my country Mukama ebukale mu mitima gy'abantu mu bakulembeze baffe Mukama ebukale mu be bakulembera Mukama eshiba n'ettendo bikuddire Katonda waffe omulungi tweyanza nnyo tweyanzeege Mukama Katonda omulungi katusabira abalwadde Mukama. Tulina abalwadde bangi nnyo mu community Mukama wano wennyini we tuli tulina abalwadde bangi nnyo ewaka Mukama. Abantu abamu tulina endwadde Mukama ez'omwoyo Mukama nga mu buntu tetukyakwesiga bulungi Mukama ne tuba nga tulwadde endwadde Mukama ez'omwoyo Mukama. Tulina endwadde ez'omubiri Mukama. Mukama tulina endwadde ezirabirwako zonna Mukama. Mukama tukusitulira buli muntu Mukama omulwadde Mukama mu mbeera yonna yonna gy'alimu Mukama. Mukama baba batidde obuti Mukama ne balwala Mukama mu ngeri enjawulo Mukama. Leero tukusitulira ekirwadde kya COVID Mukama kya corona Mukama ekikutte akati Mukama mu nsi yonna Mukama kyongedde okulaga nti nno gwe Katonda ow'amaanyi era ow'obuyinza Mukama. Mukama Katonda omungi ow'ekisa tukusaba Mukama oleete eddagala Mukama. Mukama saba vaccine ye yazze ekole Mukama kuba gwe musawo asembayo Mukama. Yongera okwongera amagezi mu basawo baffe Mukama. Mukama nga mu balwadde be tusabira mu community yaffe Mukama mu ngeri enjawulo tusabira omwami n'omukyala Basempasa Mukama. Tusabira Damali Lwanga ne Sister Dola Lwanga Mukama. Tusabira Mr. Edgar Kavuma Mukama. Tukusitulira mukyala Juliet Jagwe Mukama. Tukusitulira Mrs. Nsambu Mukama. Tubakusitulira n'abalwadde abalala bonna Mukama be tutamenye Mukama be tutamanyi nti baba bali mu nnyumba bafiiramu bulwadde Mukama. Mukama bonna bonna tubakusitulira Taata. Tukusitulira abantu bonna Mukama oba ba families zaffe oba tubamanyi oba tetubamanyi Mukama nga balwadde Mukama. Abantu abamu balina endwadde Mukama nga bagamba abasawo nti teziliwona naye Mukama tusaba nga tukkiriza nti gwakyusa Mukama. Mukama n'okyusa omubiri ogubadde musimu Mukama omusaayi Mukama n'ogukyusa Mukama. Buli muntu alina ekirwadde kyatudde nakyo Mukama nga basawo bamugamba mbuno tekiliwona Mukama. Mukama nnangirira okuwona akawungeezi ka leero Mukama. Mukama tukulabyeko ng'okola ekyamagero Mukama. Ate Mukama gwe yakaza omukyala Mukama eyakulukutira emyaka n'ebisibo Mukama nakwata bukwasi ku lugole Mukama n'awona Mukama. Mukama nsazaamu nnangirira okuwona buli muntu yenna atudde awo Mukama ng'alina ekirwadde Mukama kyabonaabona nakyo ngaloza nti no tekisoboka Mukama. Mukama tusitula okukkiriza kwonna Mukama kuba nze nkakasa Mukama tewali kitasoboka mu linnya lyo Katonda waffe omulungi ennyo ow'ekitiibwa Mukama. Mukama nnangirira okuwona kwa corona Mukama. Mukama nnangirira eddagala Mukama akawungeezi ka leero Mukama. Abalwadde baffe abo bonna Mukama betwogeddeko Mukama ne betwabogeddeeko Mukama. Mukama nnangirira okuwona kwabwe Mukama akawungeezi ka leero Mukama. Bikuddire Mukama mu linnya ly'eddene nnyo Mukama nkikakasa nti no bagenda kuwona Mukama. Mukama tugenda kudda Sunday gye Mukama ze tunaddako Mukama nga tuwa bujulizi Mukama. Ekitiibwa n'ettendo bikuddire gwe Katonda waffe omunene ennyo ow'amaanyi Mukama. Katonda era twongera okusitulira abantu baffe Mukama abavudde mu bulamu bw'ensi eno Mukama. Mukama tubakusitulira Mukama
abantu bonna mukama abavudde mu bulamu bw'ensi eno mukama be wayise ne bajja ewuwo mukama mukama waliwo abantu abatalina babasabira mukama nga bo wabayita dda abamu obayise kati mukama katonda omulungi ow'ekisanga emyoyo gyabwe giyaayaana mukama tebalina wadde muntu abasabira mukama buli omu tumukusulira mukama bokyalina byokyababanja mukama mu lugendo mukama tusaba obawa obusaasizi kuba gwe weka asonyiwa mukama ebitasonyeka mukama mugenjawulo tukusitulira famire y'owekitiibwa Nsambu Musi mukama gwe wayise mukama tukusitulira omwami famire y'omukyala Florence Mukiibi mukama nga tusitula omwami we Daniel Mukiibi mukama gwe wayise n'abambulamu bw'ensi eno mukama era twongera okusitulira famire y'Abaddungu mukama nga bakyali mu kuluma okungi ennyo mukama okw'okufiirwa maama ne taata Abaddungu mukama twongera okusitulira abantu baffe bonna mukama mikwano gyaffe betumanyi ne betutamanyi mukama bakafiirwa abantu olwa COVID n'endwadde endala zonna mu community yaffe mukama waliwo abantu abakutukidde obukutuzi mu buliri mukama ne mukyaserunkuma tumugattako mukama na buli muntu yenna mukama avudde mu bulamu bw'ensi eno katonda affe omulungi tumukusitulira mukama bagololere ekkubo mukama banywerere olugendo olwo katonda affe omulungi weebale nnyo mukama weebalire ddala mukama abo bonna bawumudde emyoyo gyabwe tugisitulira gy'oli taata yongera obbawumuza mukama era katonda wange nsitulira famire zonna mukama abantu bonna mukama abali kuno abali naawe mukama wano famire zonna eziri wano abeewaayo akawungeezi kairo mukama ne bagamba nti bajja kuyitanga erinnya ly'omukama nti bajja tukuŋŋaanya mukama famire zonna mukama nzisitula mukama buli omu gy'ali mukama abamu bali waka abamu tuli nabo wano mukama tukusitulira buli muntu ne famire ye na buli memba yenna mu famire mukama tuwe ekisa mukama nga tuli mu kisibo kino kye twatandise tuwa ebikolwa ebirungi mukama ebyokusaasira mukama n'okusonyiwa mukama ebitasonyiyika mukama ekitiibwa n'ettendo bikuddire katonda waffe tuwa okukola ebikolwa ebirungi mukama mu kisiibo kino mukama katonda waffe mukama tuwa okuddiza ku batalina mukama tuwa okwongera empisa ennungi mukama tuwa okusaasira mukama tuwa okulumirirwa bannaffe mukama ekitiibwa n'ettendo bikuddire katonda waffe omulungi mukama katonda nga maliriza essaala eno nkukwasa buli muntu yenna ali kuno mukama buli muntu yenna alina ekyetaago kye mukama buli omu alina kyayayanira katonda waffe mukama wiiki eno gye tutandise mukama katonda waffe beera naffe mukama tuwa okuzuukuka mukama tuwe bulijjo okuba nga twetegese nga twetegekedde mukama embeera yonna mukama oba yakufa mukama oba yakubeerawo mukama tuwe bulijjo tubeere nga twetegekeddemu gwe mukama ekitiibwa n'ettendo bikuddire katonda waffe omulungi taata mukama katonda wange nsabye nga mpita mu linnya ly'ekkulu ennyo ennyo ery'omwana wa Yesu Kristo mukama waffe amiina. Abooluganda nga twetegekera okuwulira ebigambo ebirungi okuva ew'omusumba Amos Kasibante katusooke tufune Sister Christine Ebong amale okutuwaayo obubaka obw'enjawulo bwe tunaamala okubuwuliriza ate n'omusumba atutuuseeko obubaka Mwoyo Mutukuvu bw'amutisse. Sister Christine tukwaniriza nnyo. Webale nnyo mwami Mukiibi balamusizza. Happy New Year. It's been a long time. I haven't seen most of you. We thank God for this time. I just have a simple song I'll share with us. It comes from Psalms 121. We are faced with different mountains, different valleys before us. Loved ones have gone, different challenges, businesses going down, hardships. But I want to encourage each one of us to know that our God, whom we have believed in, will never leave us alone. He will never fail us. He will never leave us to cross those valleys or mountains alone. Be blessed as you listen, and you can join. It's a simple chorus. He'll not let you down.
He'll not let you down. He's never weary, and he'll not let you down. He'll not let you down. He'll not let you down. He's never weary, and he'll not let you down. He'll not let you down. He'll not let you down. He's never weary, and he'll not let you down. He'll not let you down. He'll not let you down. He's never weary, and he'll not let you down. I look up to the mountains, to the hills, and to the plains. Where will my help come from? Where will I find rest? From the maker of the heavens, who created heaven and earth. He's never weary, and he'll not let you fall. He'll not let you down. Never, never, he'll not let you down. He's never weary, and he'll not let you down. He'll not let you down. No, no, he'll not let you down. He's never weary, and he'll not let you down. He'll not let me down. Never, never, he'll not let me down. He's never weary, and he'll not let me down. He'll not let me down. No, no, he'll not let me down. He's never weary, and he'll not let you down. Amen. Sister Christine, webale nnyo katika tuleke omusumba. Amina. Twale maaso. Amina. Mu linnya lya Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amina. Bannange mwenna mbalamusizza nnyo. Ntuuse okulamusa. Greetings to Father James. I know you are there in the background. Mbasaasira abafiiriddwako abantu bammwe era n'abalwazizza. Mukama abagumye abawe essuubi. Amiina. Amina. Njagala okwebaza abasomye ebitundu mu Luganda ne babisomera ddala obulungi, kubanga Bayibuli y'Oluganda nga bulijjo bwe ŋŋamba olulimi lwayo si lwangu nnyo kutegeera ng'era bwe tunaalaba, naye mwebale nnyo Emule Mutumba, Janet, Rose Nakibirango okusoma obulungi Oluganda olwo lwa Bayibuli. Ekigambo kya Katonda. Kantandike bwe nti nja kutandika n'ebigambo bibiri eby'Oluyonaani. Era nja babuulira ensonga lwaki. Ekigambo ekisooka kye kigambo anthropos. Anthropos
Ekyokubiri ye morphe. Anthropos kitegeeza nti omuntu obange edda bwe twagambanga nti man. Akati omuntu mu lulimi oluyonaani ye anthropos. Ate morphe kitegeeza form oba shape. Bwe tugamba nti this is amorphous olwo Luzungu naye kiva mu luyonaani nti kinene morph. Kaakati bwe ngatta ebigambo bibiri anthropos ne morphe nzijjamu ekigambo anthropomorphic. Ekyo bwe mba nkyogedde nga simaze kubuulira bigambo ebyo oyinza okugamba nti kigambo nga kinene ekyo, naye ate bw'omala okumanya nti bigiri ebigambo bibiri anthropos ne morphe kiba kyangu nnyo anthropomorphic. Lwaki nkozesezza ekigambo ekyo? Mu Bayibuli naddala wano nga bwe tulabye mu kitabo eky'olubereberye, abawandiika Bayibuli baakozesa olulimi lwe tuyita anthropomorphic. Ntegeeza ki? Nti baayogeza Katonda ng'omuntu. Katonda anyiiga, Katonda abuuza Adamu, Adamu oliwa? Eka abaana baŋŋamba nti kakati Katonda amanyi buli kimu, ate lwaki yali anoonya Adamu ng'abuuza nti Adamu oliwa? Mbadde yandimulabye. Naye abuuza nti Adamu aliwa? Tulaba Katonda ng'anyolwa, tinanyolwa mu mutima. Twega nti Katonda ne bamwogeza oba ne bamuwuliza ng'omuntu nga ffe bwe tuwulira ne baga nti ne Katonda bw'atyo bw'ali. Kyebava bakola ekyo nti tewali nsonga gye tusobola kutegeeramu Katonda okuggyako tukozesezza olulimi olw'abantu. Kubanga mu magezi gaffe tetusobola kwogera Katonda nga bwe tusaanye okumwogerako. Katonda mukulu nnyo, tajja mu bigambo byaffe. N'olwekyo tukozesa olulimi olwo lwe yatuwa nga lulina ekkomo, lulina limitations, naye nga lutuyamba okulengera okutegeera Katonda. N'olwekyo olwo lwe lulimi lw'empise nti anthropomorphic. Kati tweyongeyoko mu maaso. Theme y'olwaleero, amakulu g'olwaleero, ekigambo ky'olwaleero kiri ku ndagaano Katonda gye yakola ne Nuuwa. Olumu tumanyi nnyo endagaano ya Katonda ne Ibrahimu, n'endagaano ya Katonda ne Dawudi. Naye tetulina kwogera nnyo oba kuwulira mu kanisa nga boogera ku ndagaano ya Katonda ne Nuuwa. Naye kati kye tugenda okwogerako, kubanga nayo weeri Katonda yakola endagaano ne Nuuwa. Ate endagaano eyo gye yakola nga si ya Katonda na Nuuwa bokka babiri, naye n'abantu bonna ab'omu nsi. Bwe yasuubiza nti siriddayo nate kusaanyaawo nsi na mataba. N'akola endagaano eyo. Endagaano eva ku ki? Amataba. Mwenna abasoma Bayibuli naffe abaagisoma nga tutandika butandisa okusoma tukyali bwana buto, twasoma ku mataba ga Nuuwa agajjawo ensi. Lwaki amataba ago gajja? Ekitabo ekyo eky'olubereberye kitugamba nti Katonda bwe yamala okutonda omuntu, oluvannyuma n'alaba ng'omuntu ayitiridde obubi. Mu Luswayiri bagamba nti dhambi, ekibi, imezidi, nti ekibi kiyitiridde. Omanyi waliwo ekibi, oba bannange ffe abakulira mu byalo twakula eyo ng'abantu bayiisa omwenge nga n'ebita bikyaliyo. Kati abaana abamu tabakyabalina bita bifaanana.
omwenge bwe gwabanga omusu ne baguyiwa mu kita nga gubimba ne guyiika eno ne ku kita ebweru ejjovu. Kaakati n'ebibi by'omuntu byali bibimbye nga tebijjudde bujjuzi kita naye nga bituuse n'okubimba ng'ejjovu. Egamba ebibi by'omuntu bwe byali. Bayibuli y'Oluganda etugamba nti ensi neeyonooneka mu maaso ga Katonda, ensi nejjula eddalu. Naye ey'Oluzungu etugamba nti the earth was full or filled with violence. Si ddalu bulalu nti buli omu kyasanga kyakola nti ate eddalu nga lingi. Nedda, nti violence, okuyiwa omusaayi kyayogerako. Tekwakoma ku Kayini kutta Aberi, mugande we yennyini bava mu lubuto olumu, kitaabwe nga y'omu, omu n'atta munne, naye kyagenda kiranda. Ensi nejjula obutemu n'okuyiwa omusaayi. Okuyiwa omusaayi yali tayogera ku kuyiwa omusaayi gwa bisolo. Yadde era nga ekiseera ekyo abantu baali tebalya bisolo, kubanga era Bayibuli egamba nti omusaayi bwe bulamu, the blood is the life. Naye oluvannyuma Katonda ng'akoze endagaano ne Nuuwa, yakkiriza abantu okulya ebisolo. Naye kyendiko ndi ku kya musaayi, musaayi gw'omuntu. Abantu ne bayiwa omusaayi nti Mukama n'anyolwa. Mu Luzungu Bayibuli egamba it hurt his heart, nti ne kirumya omutima gwe, n'anyolwa. Okunyolwa mu kumanyi, singa obadde ozadde omwana ng'omusuubiramu nnyo, omulamu ebintu bingi, n'omusomesa n'omuwa buli kimu, atuuke gy'atuuse afuuke omuntu. Si ku lulwo, kubanga ffenna abazadde bw'ozaala omwana, omwana tomukolako ku lulwo nti gwe oganyulwe, naye oyagala ye aganyulwe ate n'ensi eganyulwe. Weewaawo mu ngeri emu naffe ng'abazadde tuganyulwa, naye mukitegeera kye ŋŋamba. Ne Katonda yatonda omuntu bw'atyo, naye omwana bw'ayonooneka oyinza okunyolwa ennyo, n'ogamba nti nasalwa nga ndabye kitalo, n'otuuka n'ogamba nti emmwanyi gye weesiga. Ne Katonda bw'atyo bwe yali. Akati muwulidde era olulimi olwo olwa anthropomorphism, nti Katonda bamutadde ng'omuntu bw'ayogera, bw'awulirira ddala. Ennaku ng'emuluma, ennaku n'eruma Katonda. Katonda owaffe awulira ennaku. Katonda owaffe akaaba amaziga. Katonda owaffe ekintu bwe kituuka ku muntu omulala awulira bubi. Tagama muga nti nze ndi Katonda ate binkwatako. Katonda awulirire wamu naffe. Tuva olaba nti bw'abadde mu ggulu n'alaba abaana ba Isirayiri nga babonaabona mu buddu e Misiri. Bwe yali ayogera ne Musa n'amugamba nti ndabye, I have seen, era mpulidde, and I have heard. Takomye ku kulaba kwokka, naye n'okuwulira. N'agattako nti I will come down. Obwagamba nti I will come down to earth, kyagamba mu Luzungu nti I will take action. Era olulimi lwa anthropomorphism olwo muwulira nti he will take action. Alabye awulidde agenda kukola. Katonda mukozi, naye ng'ekimukoza kulumirirwa muntu abeere bulungi. Naye ensi yali ejjudde obubi. Naye waaliyo omusajja Nuuwa. Nuuwa, Bayibuli y'Oluganda
mu lubereberye essuula 6 olunyiriro olw'omwenda emwogerako nti yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Olwo nno olulimi lubuzaabuza kubanga bw'ogamba nti talina kabi mu mirembe gye kitegeeza nti ndowooza ey'oluzungu yekiteeko bulungi nti he was righteous and blameless. He was righteous and blameless. Nti teyalina kyakunenyezebwa. Waliwo abantu abalala babiri mu ndagaano enkadde Bayibuli era bweyogerako bwe. Omu ye Enoka nti oyo yatambula ne Katonda era yali blameless, yatalina kyakunenyezebwa. Omulala ye Yobu era naye yatambula ne Katonda nga talina kyakunenyezebwa. Muwulire olulimi olwo, okutambula ne Katonda, walking with God, kutambula ne Katonda. Teyatambula n'akwata ekkubo erirye n'agenda ye gy'ayagala okgenda nga bw'onoogamba omwana nti genda gy'oyagala. Naye yatambula ne Katonda. Okutambula ne Katonda kitegeeza okussa essuubi lyo lyonna mu Katonda, okubeera ne Katonda. Teyagamba nti nze njagala nfuuke ng'omwana oli eyazaawa neetongole mbeere nzekka. Katonda ayagala weetongole, naye otegeere nti okwetongola kuno ofunira ddala emirembe ng'oli mu Katonda so si ng'oli bweru wa Katonda. Kale Nowa bw'atyo bwe yali. Katonda n'asalawo nti agenda kuggyawo ensi. Kaakati mwetegereze bwe twogera ku kigambo okutonda ensi, tugenda ku lubereberye essuula 1 n'ey'okubiri ne tukoma awo. Naye mukiraba nti Katonda bw'aba yabomba nsuwa, kambawo ekyokulabirako ekyo. Katonda bw'aba yabomba nsuwa, ensuwa yaddamu n'agyasa. Ensuwa yaddamu n'agyasa n'addamu kubumba obuto. Kwegamba, era kankozese ku luzungu wano, nti awo ku ndagaano ya Noah, God recreated the world. Katonda yaddamu okutonda ensi. Era Noah mu luzungu twandigambye nti he is the second father of the human race. Bulijjo twogera ku Adamu era oli bw'atubuuza nti omuntu eyasooka yatuzaala yaani, tuga nti Adamu ne Eva. Naye sirowooza nti bangi bakimanyi oba bakirowooza nti mu butuufu tuli bazaale ba Noah. He is the second father of the human race. Nga Katonda amaze okwasa ensuwa n'agamba nti kanziremu butontonda omuntu n'ensi. A kind of recreation. Weewaawo waliwo bye yataliza ebisolo ebimu n'ebinyonyi n'ebirala, naye nga Katonda yaddamu n'abumba. Ge makulu ga Noah. Nga tugenda okuva mpozi ku Noah tuyinza okugamba nti Katonda ng'amaze okusuubiza musoke nga mwami Mutumba bw'atusomedde. Musoke oyo ke kabonero nti Katonda taliddayo ate kusaanyaawo nsi n'amataba. Yaddamu ebigambo bye bimu bye yagamba Adamu ne Eva, kubanga era kuno kwali kutonda kwa kubiri. N'agamba, ambisome mu luzungu, be fruitful and multiply and fill the earth. Nti muzaale mwale mujjuze ensi. Mulaba ebigambo babizzeemu ebyo nga bye yagamba Noah, nga bwe yagamba Adamu ne Eva oba Kaawa, nti muzaale mujjuze ensi. N'ayongerako n'agamba nti buli muntu yenna ayiwanga omusaayi gw'omuntu, naye omusaayi gwe guliyiyibwa. Kakati awo muyinza okugamba nti kitegeeza nti nno capital punishment oba death sentence eri mu Bayibuli kwega Katonda aga nti botta omuntu nawe bakutte.
nedda. Naye njagala mbabuulire ekikulu amakulu agali mu ekyo nti okwo kwalinga kutaliza. Bwe ŋŋamba okutaliza kukuno nti omuntu ng'omuntu nga bw'ali tulimu ekintu kiri ky'oyinza okugamba nti primitive. Katube nga tusomye, katube nga tugaggawadde, katube nga tuli bafuzi, katube nga tuli ani. Nti singa otta omwana wange nyinza okugamba naye kanzita owuwo. Naye ojja kusanga nga bakasibante bangi bajja kugamba nti assa omwana wange kaŋŋende ne famire ye yonna ngimalewo. Mu ngeri ng'ey'okutalizaawo Katonda kyeyava ateekawo nti nedda oyo yennyini atta munne naye gwe mutta, so si kutta n'alumanya ne saalumanya. Ge makulu agaliwo. Naye tekitegeeza nti Bayibuli kati olwo egambye nti death sentence oba capital punishment eri mu Bayibuli esobola kusangulwawo. Ekyo Katonda yali akiwa mu mirembe nga bwe gyali ejijjudde ekintu ky'oyinza okuyita nti okuwolera eggwanga. Ate era mumanyi nti mu nsi muno mulimu okuwolera eggwanga, naye ye n'apima nti nedda si buli omu. Kweyongereyo kakati katono. Mujjaga nti kakati ate Nuuwa ne Yesu bakwataganirako wa? Ye ate era lwaki ebintu ebyo bye tusomye tubisomye ku Sabbiiti esooka mu z'okusiiba bikwataganirako wa? Akakwate kaluwa? Connection eriwa? Ekirungi yabadde Janet yatusomedde mu bbaluwa ya Peetero, yatusomedde bulungi Nuuwa ng'ate akomyewo mu mataba oba ekyombo oba eryato. Katutandikire ku oyo nti Peetero atugambye nti Yesu Kristo lye lyato. Yesu Kristo lye lyato. Nti era ffe tulinga abaabatizibwa nti nga Nuuwa bwe yagenda mu mazzi. Omanyi amazzi gategeeza ebintu bibiri. Ffe mu bulamu bwaffe abasinga amazzi tugayita nti amazzi bwe bulamu. Ng'era bwe tugamba nti omusaayi bwe bulamu. Waliwo ekintu kyonna ekiriwo nga tekirina mazzi. Amazzi bwe bulamu. Naye Bayibuli ekiseera kyonna amazzi tegayita bulamu. Amazzi olumu kufa kubanga amazzi galeeta amataba. Era amataba bwe gajja gatta buli kimu ekyaliwo. Kyova olaba nti bwe tubatizibwa, Pawulo atugamba mu bbaluwa ye ey'Abaruumi essuula 6 nti tuziikibwa ne Kristo mu kufa kwe ate ne tuzuukirira wamu naye. Ti n'olwekyo amataba ago n'okuwona kwa Nuuwa kyali kifaananyi oba pikica eraga ng'okubatizibwa bwe kulibeera bwe tuliwona. Tulabye akakwata ako bwe kajja nti amataba gali kwe kufa. Bwe tubatizibwa tuba tufudde nga naffe tulinga abagudde mu mataba, naye ate ne tuzuukira ne tuva ne tuzuukira ne Yesu Kristo ne tufuna obulamu obujja. Kaakati nga ngenda okumaliriza kanjogereko ku ebitundu ebyo lwaki bizze mu kiseera kino eky'ekisiibo. Rose Nakibirango yatusomedde enjiri ya Makko. Ani yatusomedde oyo?
mulala yasomye Mako 9:15. Oye Babula we bali tusomera. Babula yatusomedde. Yesu nga amaze okujjula omwoyo omutukuvu, amaze okubatizibwa omwoyo wa Mukama, n'amutwala mu ddungu okukemebwa Sitaani, naye ng'ajjudde omwoyo omutukuvu. Okukemebwa Sitaani okwo yakemebwa emirundi 3. Mujjukira ebikemo ekisooka, enjala bwe yamuluma, Sitaani n'amugamba nti ate oli mwana wa Katonda, amayinja ago gafuula emmere. Yesu n'amugamba nti Bayibuli egamba, oba ekigambo kya Katonda kigamba, ti omuntu taba mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Ekyokubiri, n'amutwala ku munaala, ku bizimbe, n'amulaga ekibuga, buli kimu byonna ebiri mu nsi, n'agamba nti bw'ovunnama n'onsinza ebyo byonna nja kubikuwa. Yesu n'agamba nti ekitabo kya Katonda kigamba, oba ekigambo kya Katonda kigamba, ky'osinzanga Mukama yekka, tozinzanga kintu kirala kyonna, bintu, ani, Mukama yekka. Ekyokusatu, n'amutwala ku yeekaalu, n'amugamba nti nga bw'oli mwana wa Katonda, oba oyagala ensi ekukkirize, buuka ogwe, tewaliwo kijja kutuukako, bamalayika bagenda kuwanirira. N'amugamba tokemanga Mukama Katonda wo. Nti olwo Sitaani n'aleka Yesu akaseera. Okumala akaseera naye ng'oluvannyuma ajja kumuddira. Kaakati ebyo ebikemo ebisatu ngenda kubigatta ku njiri Yesu gye yabuulira. Ebbabuli era yasomye nti Yesu bwe yava mu ddungu n'agenda e Gayiraaya n'atandika okugamba nti obwakabaka bwa Katonda buyingidde oba busembedde, mwenenye muwulire enjiri. Bw'ategeeza obwakabaka bwa Katonda yali ategeeza bwe tugamba obwakabaka bwa Katonda etutegeeza kibanja oba teritole ekiri eyo waggulu kyetusobola okgendamu tugambe nga kati ekizungirizibwa ekyagenze ku Mars etwalabye. Obwakabaka bwa Katonda mu Luzungu Kingdom of God or Reign of God bwe bufuzi bwa Katonda. Tayogera nnyo, tagamba teritole, naye agamba ku kika, ku bufuzi bwa Katonda nga bwe bufaanana. Obufuzi bwa Katonda bwa mirembe, bwa nsonga mu Luzungu ekya justice, kya kwagalana, kwegamba, kiwakanya oba ye contrast yakiri Katonda kye yalwanyisa nti ng'ensi ejjudde obukyayi n'okuyiwa omusaayi, violence. Obwakabaka bwa Katonda buwakanya effugabbi, violence, kubanga obufuzi bwe bwa mazima, bwa kwagala, bwa mirembe. N'olwekyo obwakabaka bwa Katonda n'obufuzi obutali bwa mazima nga bwa kuyiwa musaayi buwa buwakana oba buwakanya n'obwakabaka bwa Katonda. N'olwekyo lwaki njogedde nnyo ku kigambo ekyo? Tuleme okulowooza nti obwakabaka bwa Katonda oba enjiri ekwata ku mitima gyaffe gyokka, ku myoyo gyaffe ffekka, nti oba eri private. Nedda. Obwakabaka bwa Katonda, musonyiwe okozesa ekigambo kino, bukyalenjinga obwakabaka obutta abantu, obutulugunya abantu, obumalako abantu emirembe.
era buwakanya ebyo byonna ebitali bya mazima. Eyo y'ensonga lwaki abakulembeze b'amakanisa abamu nga Desmond Tutu gwomumanyiiko, nga Janan Luwum, nga Martin Luther King, njogeddeko basatu bokka oba nyongereko n'owookuna, waliwo gwe bayita Father Clement Kiggundu. Father Clement Kiggundu ye yali editor w'olupapula lw'amawulire olw'Abakatuliki lwe baayitanga munno olwatandika mu 1911 ne luggalwa mu 1996. Father Clement Kiggundu Amini ye yamutta mu February 1973. Oyo naye mugasseeko. Tebaasirika busirisi nti nno ffe tusaba Katonda ne baga nti Bayibuli gye tusoma n'obwakabaka bwa Katonda buwakanya okutta abantu, tetujja kusirika busirisi katwogereko. Obwo bwe bwakabaka bwa Katonda. Eyo yenjiri. Enjiri si ya byabufuzi nti Yesu ali mu byabufuzi, naye enjiri efaayo ku muntu yenna n'ensi Katonda gye yatonda, kubanga ngera Agnes Nayiga bw'asabye agambye, bino bye bigambo by'obwedda mbiwandiika wano, nti Katonda w'abakatonda, Mukama w'abakama, nenteeka nawo nti nannyini buyinza, nti obuyinza bwonna buli eri Katonda. Bano bonna abalina obuyinza basigire busigire, naye ng'obuyinza bwa Katonda, n'olwekyo bali accountable eri Katonda, n'olwekyo bagambwako nti bannange si mmwe mukomererayo, Katonda yakomererayo. Katonda atwagala. Era omufuzi yenna bw'abanga akkiriza Katonda tasobola kunenya nti ate oyingizza eddiini mu by'obufuzi, kubanga eby'obufuzi tebiri wansi wa ddiini naye biri wansi wa Katonda. Omukama abeere nammwe. Abeere n'omwoyo gwo. Amiina. Musumba ababuulira owaabwe obwo nga naawe ow'omunaku okutwa okunkumula. Ebigambo bibadde birungi nnyo, ate ndowooza bituukira ddala mu mbeera gye tulimu kati okwetooloola ensi yonna, naye Mukama yeebale kusobozesa kuleeta bigambo ebyo n'obeera mwesimbu. Mukama akikubalire. Mu kaseera kano kampite omukubiriza waffe abeeko n'ebigambo nga 2-3 byatubuulira, n'oluvannyuma ajja kutubuulira kiki ekigenda okuddako. Mukyala Mukiibi, tusanyusa okulaba. Neyanziza Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Nsaba okubaanirizaako abakristaayo mwenna n'emikwano gyaffe mwenna, abagenyi baffe ne bapresenta baffe abali naffe akawungezi ka leero, abasabye naffe omulundi ogusoose. Tusanyuse nnyo okubalaba. I want to welcome everyone who is praying with us for the first time. Thank you so much for joining us, and we recognize you. Njagala okwebaza mu ngeri enjawulo abasumba baffe, Rev'd Kasibante, for the wonderful message we have received today, Rev'd James, for being with us, for the wonderful support and guidance you give us every day. Thank you so much. Nebaza nisekwebaza Team Yokana for the wonderful service today. Team Yokana mtukoze obulungi obutagambika. Mujja kunsonyiwa obutafaananako ne bulijjo muwulira ntabika nnyo, ntandise okutabiikiriza Oluganda naye nga nze ndi Muganda, sirigere ndi wawu. Kale Oluganda lumanyidde ddala bulungi naye ntabiikiriza olw'okuba ku paati eno eddako tulinako bannaffe bangi
abajja okwagala okuwulira oluzungu abamu abatayogera Luganda luwera. So I'm mixing English and Luganda, and going forward we shall be mixing English and Luganda because of the last part of the service. Njagala okwebaza ennyo abakristaayo okutuuka ku kisiibo, bakulisa okutuuka mu kiseera eky'ekisiibo. Ekisiibo kyaffe kyatandise ku Lwokusatu oluwedde era ku kyatutwadde ne Ash Wednesday prayers. Tusaba Mukama atuyise bulungi mu kisiibo, atusobozese okutambula naye ng'ekigambo kye batugambye bwe kiri. Tutambule naye nga Yobu bwe yatambula naye n'abakristaayo abalala bonna. Mu kiseera kino tuyita mu kaseera akazibu ennyo, ng'okusaba kwaffe bwe kuwedde sigenda kuddamu kumenya kinoomu, naye wakati muffe tulina abalwadde bangi. Mukama twongera okusaba abalwadde bonna abamenyeddwa mu kusaba n'abatamenyeddwa abakwateko era abatuwonyeze. Ate era tulina okufiirwa buli wamu. Bannange twetaaga Mukama nga bwe tutamwetaagangako, tumunoonye nga bw'akyasobola okuzuulika, tumukoowoole nga Rev'd bw'atugambye nti ye nannyini buyinza bwonna, byonna ebifa ku nsi bimukwatako era abimanyi, nekye tuyitamu akimanyi. So tumusabe Mukama atusaasire ti wakati muffe okufiirwa okw'amaanyi okuliwo, okulwala n'okulwaza, yekka y'asobola okutuwanirira. Ngenda kulondobayo okufiirwa okutukuteka ennyo wiiki eno yennyini gye tulimu, okufiirwa mukwano gwaffe ffe wano mu nnyumba, era eyali omukristaayo munnaffe Daniel Mukiibi. Mukama tumusaba famire agizzeemu amaanyi, ate era tubasaba okuba kuyimirira ne famire mu bwetaavu n'ebyetaago bye bayitamu. Tulina okufiirwa okwa maama wa mukristaayo munnaffe Stella Katumba, taata Ssekirembwe eyatugendako era n'aziikibwa ku Sunday wedde. Naye Stella tumuteeka mu mikono gya Mukama ne famire yonna, kubanga wali mulumbe omanyi omukwano gwa taata kigwali gutegeeza eri famire yonna, abaana n'abazzukulu n'ab'eŋŋanda. Ate era akaseera ka lunaku lumu akayise nga tufiiriddwa Oweekitiibwa Nsambu Musisi, ffenna abadde atukwatako mu ngeri emu oba endala. Abadde muntu mukulu wa kitiibwa naye ng'ate akakkana eri buli muntu, n'olwekyo buli muntu gw'oyogerako naye akugamba abadde mukwano gwange. Tuyina olumbe akawungeezi ka leero olw'okusabira okusaba ne famire n'okuwa tribute for the late Joseph Nsambu Musisi. Lugenda kuba lutandika ku 7 PM akawungeezi ka leero, n'olwekyo nkubirira kaakano tusobole okuyingira mangu mu kitundu ekiddako kubanga nakyo kikulu nnyo. Tugenda kubeera n'okwogera okutusomesa ku vaccine ya COVID-19, the vaccine. We have experts with us this evening. I'll be introducing them just before the talk, and we have all our community here to listen and to ask questions and to get the information. Please ask as much as you can, because the people we have on today have all the information. So at this time, I'll just remind you quickly that we are unable to do offerings during the service. Tetuba tetuwaayo birabo olw'embeera, naye mulina account details z'ekkanisa ku message gye tuweereze bayita mu kusaba. Buli asobola okuwaayo ebirabo n'obweyamo n'ekimu eky'ekkumi mubiteeke mu account y'ekkanisa, omuwanika ajja kuba atubuulira ekiriyo. So without further ado, I want to just quickly welcome Reverend James to give us a word and a blessing, and then I will introduce the speakers for the talk this evening.
Reverend James. Thank you very much, Janet, and I greet all of us with Lent greetings. We still have 37 days to go for Lent, so it's still very early. So I want to encourage you that if you have not decided what to take up or what to give up, it is not yet late. One of the things that I would want to encourage you to take up is the COVID vaccine when it is offered to you. I think that will be a very good Lent thing to do. If it's offered to you, please take it. And I'm glad that we have some people who will be telling us more about that, and very much welcome and thank you for coming to share with us the knowledge and the information about the vaccine. But let us just take a brief moment of silence, and then I shall proclaim a blessing, and then we shall conclude the first bit of the service today. May Christ give you grace to grow in holiness, to deny yourselves, take up your cross and follow him. Now may the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you all in this season and Lent and days without end. Amen. Thank you very much. Oh, peace,